essanyu ekiri ku kitebe kya National Platform omukulu Alex Waiswa mufumbiro olunaku olwaleero ate akyenkyemudde amazina agaaniriza mukyala munnaffe omulwanyizi w'eddembe munnaffe eyawaatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era bw'atyo n'akulungula mu kkomera emyaka 4. Oyinza okiraba ng'ekitono ne bannange kinene nnyo era tumuyozaayoza ne tumukulisa ekkomera abasajja baasiba omukyala Olivia Lutaaya emyaka kati gibadde giweze emyaka 4. Tujja kusaba Katonda nti Katonda oyo yalina esseeso embayo ku bulamu bw'abantu. Waawo abantu bangi bakola ebintu eby'enjawulo naye ate ffe twesiga Katonda era tumanyi nti Katonda kyaba ateeseteese oba kyaba agambye. Ffe kye tutunuulira okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti Mukama Katonda tagenda tutuleka era Katonda tagenda kulya nguzi naffe. Era tukkiriza nti nga tuli wamu era nga twekutte wamu tujja kufuna eggwanga eddungi erigenda otutambuza ate era erigenda okuwa bannayuganda ekitiibwa ate era n'essanyu. Tulina okukkiriza nti Katonda waffe oyo atagenda tutulekerera agenda otulwanirira okulaba nga tununula eggwanga talitulekera ate era talitusuulirira. Muganda waffe mukyala munnaffe Olivia Lutaaya tukulisayo nnyo maama ne tukwebaza byonna kwerekereza na buli kimu ky'okoze okulaba nga Uganda yaffe eno ebaako ekyenjawulo oba Uganda yaffe eno egattwako. Tulina okukkiriza nti Katonda oyo atalya nguzi ali wamu naffe era tajja twerabira, ajja kubeera wamu naffe ebbanga lyonna okulaba nga buli kimu kitambula ddala bulungi. Tukulisayo nnyo ndowooza amazina agolaba Alex Waiswa mufumbira ate Ntebula gonna ssanyu jjereere lyalina okukulisaayo maama. Kulikayo weebale Gguma myaka 4 minene ng'oli mabega wa mitayimbwa. Kankwe ku bigambo by'omukyala Lutaaya era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze. Ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu neebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi bwe obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so mbeebaza n'okwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Kati twebaza sapooti yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera myaka 4 myaka giri mu 4 naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mu kkomera eryo ebbanga lyonna. So n'abali mu makomera beetaaga sapooti yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi amakooti tegakola nga bwe galina kukola. Ssaabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand. So n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okyusaamu abakyala okulekera okusiba ebbanga eddene. Kulikayo Olivia banange Olivia Lutaaya tumwaniriza nnyo tumusanyukidde nnyo emyaka 4 miramba gy'amaze mu kkomera. Era Olivia, you're welcome back. Era kati omuntu yesuuza okukulaba ye president. Nange nesuuza okumulaba ndi musanyufu kubeera mbadde ntangana mulanga yamupaka. Let's give tuweko ka brief coup. So ndi musanyufu olunaku lwaleero nteereddwa era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze. Ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu neebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so mbeebaza n'okwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Kati twebaza sapooti yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali
Amina. Ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera. Myaka ena. Myaka giri mwena. Naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa. Ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mukomera eryo ebbanga lyonna. So n'abali mu makomera beetaaga support yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi amakooti tegakola nga bwe galina kukola. Ssaabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand. So n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okyusaamu abakyala okuletera okusiba ebbanga eddene. Kulikayo Olivia, banange Olivia Lutaya tumwaniriza nnyo tumusanyukidde nnyo emyaka 4 miramba gyamaze mukomera. Era Olivia, you're welcome back. Era kati omuntu yesuuza okukulaba ye president. Nange nesuuza okumulaba ndi musanyufu kubeera mbadde nsanganira naye mukapa. SG, tuweko ka brief ku Bujingo script yagenda okujita nga bamutebi bafulufiga ba Charles James Senkubuge siyasa nga bapamye dda okiwuliriza. So kati olwaleero temwewuunya ababuuza nti footage tannalabika ko n'eddwaliro terinafulumya lipooti. Kati omwongere okusabira eddwaliro naye kirungi kya byonna okulwana nsambi oba olwana institution ya Catholic Church. Nsambya si ya bulijjo era Museveni okwata ku nsambya aba alwana ekelezia katulika mu butongole. Ekyo nakyo tebalina kukyerabira nti nsambya togigenda kongolozi ogenda ku ddwaliro lya bwannannyini lya bulijjo eri institution kuviira ddala wa Papa Vatican. Kati yo gigenda mu omanyiridde okiwuliza. Ekyo nakyo balina okukitegeera. Tagali ono mumukolerenga mu malwaliro ga gavumenti ne muve mu malwaliro g'obwannannyini okolerayo tagali ono. Ekitegedde kubanga ate bambi kyaka n'abasawo badde bagenda teekawo embeera. Kati okwewala abasawo teekawo embeera ne banguwa ne bazuukusa ka case file akabaddeyo bakateeke ku ono bamugyewo. Okitegedde ndowooza bafune engeri gye bawooyawooyamu abasawo. Nze kasita nalabye abanyampi nga beesibye ku nsambya neŋŋamba aya basi ngeya neŋŋamba aya basi eroda asadi otuuse bunaye twamaliriza tukonkuludinga tuwindinga up mpozi n'ekirala kesaagala kulekayo nadde saagala koogerako. Kaakati Uganda baganda baffe abali wano Prime Minister mulabye nga musanyufu nabbanja nga China etuwadde ttani 1600 ez'omuceere. China edonetinze ttani 1600 ez'omuceere gugende e Karamoja. Nene neebuuza ne ngamba bannayuganda ddala Uganda tesobola kufiidinga bantu baayo. Ekyo nkibuuziza bannayuganda nkibabuuza. Museveni mu statements zabadde akulaga nti Uganda emmere nnyingi. Era oluusi mu bitundu byankole osanga nga amatoke bagatematema bagawente. Kati bwe tugamba nti emmere nnyingi mu ggwanga Uganda, olwaleero ng'otulaga China etudonetingira omuceere tufiidinga abantu baffe abafa enjala e Karamoja. Tuwogera ku Uganda erina seasons 2 ez'enkuba. Tuwogera ku Uganda erina climate erina embeera y'obudde ennungi efevalinga okulima. Olwaleero Kayanja yakola project ye Karamoja era n'aproducing emmere. Mwagala okutugamba nti gavumenti ya Uganda eno tesobola kufuna long term solution y'abannansi oba Bakaramoja abafa enjala be babba mu Gorodi. Tesobola kugenda mu kiyitibwa solar irrigation system negula zi solars ez'enjawulo obanga eyo China ne badonatingira zi solars ez'enjawulo ba Japan ne badonatingira solar panels ne zijja e Karamoja ne bazisettinga bulungi nnyo ne batandika ekiyitibwa irrigation scheme.
mu ggwanga Uganda tulina entobazi empitirivu basobola okulima omucere gusobola okufiidinga Kalamoja eyo yonna abaffe ebyo byonna gavumenti eno tebisobola. Uganda tutuko tukuba mawulire nti batudonetingira emmere ate omucere nti bagutudonetingira mbamu ebintu ebimu byolabanga biswaza buswaza ashegeera. Muganda wange Jaffa kakomewo tumalirize. Jaffa eganye Jaffa jjako oddemu osindike tumalirize kano tukajjewo. Dadamu osindike vaako oddemu osindike kano tukamalirize. Carlos ogamba otya? Carlos angambye Japan balina sola. Munaye weewunya ate nga eno gavumenti esobola okusaba ne bagiwa solar panels ezo. Neyo tuuko tugamba nti Kalamoja gye mujjamu golodi kakati mugisabira mmere okuva ebweru ate nga n'emmere eyo nejja wano neetatuuka ku bantu abo. Neebulira mu ministry, neebulira mu office of the prime minister. Okiwuliriza? So ndi eggwanga lyaffe lye tulimu awo gundi adda ngamba leeta amendment bill zonna bazireete. Onaazikola kira bajja gireeta tugidiscussing onaagigana kuyita. Emwanyi naze Saafina tesobola. 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 Onaagana amendment bill kyokuyita. Era tujja gidiscussingako munnange. Kije tubagamba nti tuli mu buwambe. Tewali kye tugenda kutaakiriza. Tujja kujja ono tukyogereko. Finally kimale kiyite. Okujjako nga tusituse ne twerwanako ne tujjako nakyemalira ono. Naye awatali ekyo. Awatali ekyo apaana. Tujja kukyogerako wano tukidiscussing ekikomaawo. Muganda wange Jaffa kajje tumalirize. Konkludinge tumalirize. Yes, mukadde wange. Nsanyuse nnyo. Nkomyewo nate mbadde ntambula. Tumalirize ka programu kaffe kano. Atayiga atategeere talitegeera. Banakyukakyuka nsanyuse okubalaba. Naye bwe nkomawo wano mu entebe ya People Power enyumira. Etegeeza wali obadde odda buzzi waka. Kentuuse mbadde nsaba na tutandike tukoye kubanga waliwo ebintu bingi nnyo. Ate baganda bafa ku Facebook bye batafunyeeko mukisa kufuna analysis. Bwe tuba tugifunye tambule nayo. Amawulire amalungi genkuliddeko ge gaaga abaganda bafa bateereddwa okuva mu kkomera bakulisaayo okuva mu buwambe. Enteekateeka za nakyemalira zonna ekirungi batuyita nkerettanyi. Bwe gitega amenvu ebya bikongo oba batuyita bakayina abiri otega kalaba. Bw'aba yali ateeseteese ebbalamu okweyambisa bannankyukakyuka bano abatulugunyiziddwa ebbanga okubakozesa okulwanyisa enkyukakyuka n'okwenonola. Ebyo tebikyakola. Kitufunamu kiri kimu bateereddwa okuva mu nkomyo. Olwo oluyimba lugenda luggalawo nga bwe tunoonya abalala nabo banaavaayo. Naye tumanyi nti kaali kakodyo kakwagala kutunafuya. Tekatunafuyiza tusobodde okuwangula era neebaza mwenna bakomulezi abasigadde nga muli bagumu newankubadde ekyo kibadde kigeze ekiri eri bannaffe abasibiddwa n'eri naffe ababadde ebweru. Kuba tubadde nga tubiwulira ebituvumibwa bingi nnyo abatwogeredde bangi. Ekiruubirirwa kyabwe si kyakuvuma ffe kubanga ffe tebatulinaako personal vendetta. Oli talina nuwa mutwe, oli talina kyewali omukozi kyakunyiigirako. Abantu kye bakunyiigirako kwa advocate ngira nkyukakyuka kubanga balya mu mbeera eno. Kati ate ekyo gwe totyanga kukyayira ku nsonga eyo. Eyo ensonga nkulu nnyo omuntu okukyayirako. Nze nagamba ebimu ku bintu bye nali mpangudde mu bulamu bwange bye neenyumirizaamu. Ndi Museveni yatuuka ekiseera n'ammanya nti ndi batamwagala. Nenva mu bantu abalinga babeera eri nti nyigira mu nzikiza. Ebimu ku bye nnina mu buwanguzi bwange mu bulamu bwange ng'ebyobuwanguzi. Nti omulabe wange olulango yantegeera nti ndi mulabe we. Ngekiri.
nga naye bwakimanyi nti mulabe wange. Kati ekyo kinsanyusa kyokka nafuna okutawakkala mu mutima. Era abasinga okuneetegereza kati mundaba n'ogejja ngezzegezeemu. Lwaki? Omulabe yali ansuza ku nkanaga. Yamala n'ategeera nti mulabe wange, nti namutegeera nti mulabe wange, aye naye n'akitegeera. So, awo tubeera tutambulirawo. Nuwa tubadde twogera ku nsonga. Abantu bano omulamwa gwabwe. Yes, tulaga nti badde bakola ataka ku institution ng'eya Nsambya. Definitely bakimanyi nti bw'oteekawo topic ku institution ng'eyo, either ojja kuattractinga amaloboozi amanene ng'ag'abakungu abannamadiini, ojja kuattractinga amaloboozi ag'abantu abagala enzikiriza abo abanakitwala nti olumba ki St. Francis, ojja kuattractinga abantu abamu balwanire ku ludda lwo abo balina okunyigirizibwa n'okomplaininga ku basawo olw'embeera embi gye bakoleramu n'embeera embi ensi mweri. Naye ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka, ebyo byonna twatula tubisaaminga apo ne tugamba Uganda yeetaaga kuddaabulula, twetaaga okuginunula tugiddaabulule. Kyokka okugiddaabulula kye tutalina bwe buyinza okola enteekateeka ennungi, ebyo tubimanyi, tubisobola, tubinako obusobozi. Naye kye tutasobola kuteeka mu nkola kuba tetulina buyinza, kati tunoonya buyinza. Obwenkanya tubwetaaga. Obwenkanya buli lwe mbwogerako naddala nga bulimu okufa kw'omuntu. Ekintu kino ntera nnyo okwagala okigamba ffenna, magezi nga wa buli muntu, nga kuwa n'owa mutwe nange nengeewa, nengawa omulabe alwanyisa enkyukakyuka, nengawa n'abo abaagala okukikozesa okuvuga agenda zaabwe ez'enjawulo. Nti kino kirimu enjawulo, kirimu okufa kw'omuntu. Obwenkanya obunoonyezebwa bulimu okufa kw'omuntu. Kati okufa kw'omuntu kutambula bwe kuti. On record, ngenda kuwa ebyokulabirako n'owa mutwe oddeyo obikebere obitunuulire ggwe. Nze nkakasa ekintu ky'okola nga waliwo omuntu afudde, Mukama Katonda akikomyawo nga naawe ofudde n'akikolera. Singa n'owa mutwe oddira okufa kw'omuntu n'okufuula okukwo okw'okufunamu, nga bw'onookera ku makya gundi afudde, gwe n'ogufuula gwakusonderako ssente, kuyaaya abantu ssente kubanga ogifudde nga bizinesi okufa kwa munno. Definitely Mukama Katonda ateekerateekera abagenda okufuula okufaako a source of income, oyagala toyagala. Singa okufa kw'omuntu mukufuula ekyokuzanyisa, nga bw'olaba kati essaawa ya leero abagezaako okulaba nga baddira abantu babadivating afe, omwana oli afudde, ensonga yetugiveeko, tutandike kwogera ku by'abasawo. Nenda abasawo katuufu babakubye nnyo, nenda babakuba batya, naye nga waliwo omuntu eyafudde wali atakyayogera. Muddidde buli kimu ekimukwatako ekireese okufa kwe kyonna kyonna tukisaanikidde nga ye yekka yayinza okuwa obujulizi. Bakugambye ye yabadde avuga emmotoka n'emulemerera n'avaamu agizizika ekijinji n'emukoona, ye yafudde. Ye yeetomedde, yafudde. Bikomyawo. Okategedde obwangu bwe yakozesezza ofubutuka mu mmotoka agidde mu maaso, ate mulinye nga ino banne basindika. Bo bali mu nju bakyebase bwe baatugambye. Ate bwe bamaliriza bagenza omutwala mu ddwaliro, bagenza okuvaayo, ate batugamba nti bamugyewo bamututte mu Nsambya. Ate tumulabyeko wali eri nga tumulaba abamubisse obuviri buyiseemu nga abamubisse essuuka enjeru. Ate Kibanda n'asaba bamuleete ne bamugamba tukuwadde ebbaluwa egenda pemba. Ebibuuzo byabwe buli omu avaayo ayagala kuteekawo ttaffaali. Naye mbakakasa Mukama Katonda agenda bateekerateekera abanaabateerawo amataffaali nga bamaze okufa. Nakirabako omusajja baali bamuyita Felix ani ono yani ono Kaweso yali wa gundi wa Andrew Felix Kawesa. Andrew Felix Kawesa yali omu ku basajja be nali njagala mu ba poliisi ba Uganda. Naye namukyawa olunaku olwo. Lwe yakeera ku makya baaline owekitiibwa Media Matembe ku program. Ne bagenda baleeta issue y'abantu Erweru be yali attidde e Kasese.
omukulu oyo nga yeyambisa ebyo history we owokuba nti yaliko omusomesa yaddira abantu bali bamugamba nti naye ate abantu ng'emirambo mwagiparedinze mugisibye emikono emabega giri bwerere yagamba nti bwabadde obukodyo bwabwe mbubeerimbye ne bakozesa akakodyo ako nti banaalwana nga bali bwe batyo amasasi tegajja bakwata kubanga twamugamba nti ekifaananyi ekyo by the way bw'oba okola photography interpretation okuteerawo emirambo nga misibe emikono emabega giri bwerere naye nga gikubiddwa ebiwundu by'amasasi kitegeeza eyo bagiyita execution. You apprehended the people, you subdued them, obasinzizza amaanyi n'obawangula n'obakwata n'otuuka okubasiba, then afterwards n'obakuba amasasi. That is extrajudicial killing. Okutta abantu n'otuuka n'obasalira n'obasalira omusango n'ogubasingisa n'obabonereza n'obabonereza ng'ekibonerezo ky'obawadde kyakubatta. Kaweesi najja justifying ekintu ekyo n'akifuula ekyokuzannyisa. Tomanyi nga biringa ebyala kwena biringa ebyani naye Kaweesi bwe yafa all stories came up yatibwa abantu bana nga balabiddwa ku pikipiki naye polisi yakwata abantu abasoba mu 100 kukutibwa kwa Kaweesi okukifuula batulugunya abantu yakwatiramu ne kapa n'embuzi nazo zetaba mu lukwe lw'okuwa Kaweesi nga kapa bagijja mu Kisenyi yali mu bateesa mu Kaweesi n'embuzi bazijja Bugerere nazo zaavunaanibwa ogw'okutta ki Kaweesi. Omwana w'emyaka 15 yasuula essimu yasembayo mu byonna okumala eggobye mu kibya. Obujulizi obwali bukwata ku kesi ya Kaweesi bwabbibwa mu evidence local room eya poliisi n'olwaleero n'ayitiraawo nga bwe yafuula okufa kwa banne ekyokuzanyisa n'okuko bwe kwafuuka ekyokuzanyisa nkumenyera ani omulala bonna nga bwe tuzze tubalaba yali All Access Isima, one of the most vocal people bemwawulirako nga bakubya abantu yagamba babbe badde basaaga bembwezo tujja kubakuba we are the NRM we are whatever. When time came yasooka na kusaaga nga asaaga afunye emmotoka n'agamba jiyo bulletproof njitaddewo mujje ngenda gisimba egundi mbadde mugamba Kyagulanyi ine ya bulletproof nange nagifunye yino bulletproof njagala mujje buli omu ayagala agigezese eyajja okugezesa amasasi yagamukuba mu kamwa. Never joke when a person dies, especially ebintu ebirimu omwoyo gw'omuntu okupatinga n'omubiri gwe ebyo tebabizanyisa singa tuba n'amagezi ebyo tebabizanyisa newakubadde oyagala nnyo mbadde nsaba kwogerako nangawo katono engaging mu kulimba kukufa kwa muntu oba mpulikika nuwa owulikika yogera. Mbalamusiza nnyo muganda wange Jaffa ne muganda wange Noah. Baganda baffe bali mu makomera be basumuludde olwaleero nakolako live emabegakaawo ndoze emyezi ng'esatu ena egiyise ne mbagamba tumanye ebintu bya Museveni bino tubira tewali rocket science nti oba abantu tubeera bagezi nnyo ebintu bye tactics ze zimu kuva mu myaka gy'ensiko so is very easy to be predicted. Nagamba nti Museveni ajja kumakinga sure nti abaana abo bonna babatta by all means oba emisango bagikiriza oba tebagikiriza before January or before December this year oba before January next year. Reason being Museveni tayagala tuyingire mu mwaka gwa byabufuzi tudde mu campaigns ng'abaana abo bakyali makomera. That's one. Naye nga banoonya engeri yonna either okubakkirizisa oba mu ngeri yonna ne bwe batandikiriza misango badde bagenda bata by all means. Muganda wange Jaffa asobola naye okunjulira about that bw'abanga omuntu yenna asobola okuanalyzinga deeply abadde alaba ebintu bino n'engeri gye bitambula nawa gye bigenda abadde alina okubatta by all means naye abadde tayagala kubatta atya ensonga lwaki mbwe ekiro kya leero Muhoozi Kainerugaba ne Balamu ne ttiimu yaabwe babadde mu kkomera omusi gye basuze nga baperereza abasigadde abaagaana okukkiriza
nga babaperereza mu ngeri yonna mbwe era abamu nawuliddeko ti abamu abo abakkiriza okubata aba batutte ne mu State House ne bakola ebirayiro eri Museveni. Otegeera? That's what I heard. Naye baganda baffe tubasabire busabizi just kubanga wetulaga no wano wagenda kuba wazibu nnyo guno mwaka ogujja gugenda kuba mukambwe. Kakati okuddayo ku nsonga ya ali y'ekivubuka ekyo. Nze ne mwami Makanga oyo twasibye ku lives ez'enjawulo nga tuwa analysis from kuva ewaka ebintu gye byavudde gye byatandikidde ate naddala okusinziira ku bo bennyini information gye bawa abaalabye n'abataalabye naye bo bennyini n'ebintu bye boogera ne tukola analysis nga zonna analysis ziraga nti waliwo ekitali kituufu era nti waliwo ekyabaddewo kye bakweka ekituufu bo bakimanyi naddala bosi wabwe gwe baakutte ekituufu akimanyi naye ne tuwa emmotoka kuba ffenna tuli bavuzi ba mmotoka ne tuwa